Oluvannyuma lw'amakampuni agawerera ddala okufulumizibwa ku lukalala lwago agaagala gavumenti egabbule mu katuubagiro k'ebyenfuna ke galimu, bannayuganda bangi bavuddeyo nga beebuuza amakampuni gano gaatuuka gatya ku lukalala olwo, ng'omukugu mu byenfuna Dr. Fred Muhumuza bw'annyonnyola. I've been looking at the list. I don't know whether it is authentic or not because there has been no formal communication of the list, but we know there is a list. And when you look at the list, you reach number 4, then there are some other companies which are not numbered, then you find number 5, then you reach number 17, there are other numbers there, they're not, so we possibly don't even know the total of what that list is. There is where you get and there are figures but no companies. That's why you get, but all we need is before you use public resources to bail out, which companies are being bailed out. The idea would have been that all these companies should submit all the information about them for public scrutiny now that they are going to access public resources. Ate y'omwogezi w'abasuubuzi mu Kampala, Issa Ssekitto, ensonga y'amakampuni gano ge bagamba agaagala okutunulwamu agyogerako bw'ati. Ensonga y'amabanja weeri naye amazima amatuufu ekonomi ekola bubi. Njagala kubulira abantu beewola ssente. Ne banka zina liberty, Bank of Uganda is supervising bulungi. Omuntu ayeewola nga alina kuzza ssente nga muzikanyizaako. W'onoozongeza emirundi ebiri. Oba oyagala afuuke Jesus akulietingeyo. Lwaki ekyo common sense nti banka zandikirabye nti zikendeze ku magoba gaazo. Ate ekisinga obukulu banka we zijja ssente awakyuka wa mulundi ogwo. Banka zijja ssente mu central bankers ezikyuka. Ezaffe deposits batuwaako amagoba nedda. Ate babaka ba Paalamenti kino kikyabeewuunyisa engeri gye kiyinza okukolebwamu oba kigendererwamu kwonona nsimbi ya muwi wa musolo oba nedda. But let me tell you, a couple of years ago, UCB, the People's Bank, your bank, your father's bank, your grandfather's bank, was sold. Why was it not paid out? It was the People's Bank. The other bank, what was it? Cooperative development. Not only the cooperative society, which had grown to control the whole cooperative society in the country, but they even had their own bank, so they were not a burden on the state. Why did you not bail out Uganda Cooperative Bank? Ne mu kiseera kino agamu ku makampuni agafulumira ku lukalala luno bakyebuuza engeri gye gaatuukako.